mwabagamba nti gavumenti ebasoowavu gavumenti neweekera ku makya negamba nti bannange sente zino kale zetulina triliyoni 4 ffenna tuzigabane buli omu afune kyatutte buli muntu atwala emitwalo 87 emitwalo 87 osobola ziriirako bbanga ki it is simply negativity and productivity and inability to reason that has frustrated development of Uganda as a country and Africa at large. Tuyino kyusa ebintu wano wammanga tuli abantu miliyoni 46 saawe n'abantu miliyoni 2 bebawa omusolo abantu miliyoni gwe wamwe bukoma nsimbi oba embalala eyo munda osangayo office mekeza revenue tebalina ggo basoloza kitegeeza abantu tebakola ne wammanga kyovola banateekamu obudde niŋŋamba nti ŋŋenda kukola in fact I made a research ng'omuntu wanaagamba nti nze nga hamu nkulaakulanye ntya Katonda oluvannyuma lw'okunnyamba nendaba nga ng'omuntu nga nkulaakulanye nga nyina wentuuse niŋŋamba eggwanga lyattu Uganda lisobola kukulaakulana litya nze nateeka muno obuwumbi 2 ne breakinga Uganda into 10 integrated agro zones okusinziira ku birime ebimera ebiva mu different zones of Uganda nengamba singa tukola integrated agro processing zones in different industries in different zones tusobola creating a demand for agro produce bana Uganda bannaffe ne baddayo ne balima kuba Katonda yasaasira eggwanga lyattu Uganda nti lirina good climate fertile soils as well as a young energetic population but which currently stands unproductive. How do you make them productive? By creating demand for agro produce. Kati ebintu bino bifuna akatale domestically tugenda kuba to promote the import substitution tujja kendeeza ebintu bye tujja ebweru nga tusobola obikola wano ne tukendeeza sente ezifuluma ate mudda ne regional and internationally ne tu improving on exports ku bintu ebifuluma ne tubitunda eggwanga ne libeera nga lifuna kye tuyita substantial income ne twongera ku nyingiza yaffe mudda bannayuganda bajja kuba bongeza ku income yaabwe at a regional level ate oyinza okwesanga ne tax base ejja kuwalidininga kuba abo bonna osobola obba subjectinga kuki ku misolo government mwesobola okujja sente ate okulaba nti tukulaakulanya ebintu ebirala nga services amasomero amalwaliro na byonna okutwaliza ewamu nekino ekintu kyetaaga sente nyingi nnyo zisiina nga capital ate nga wammanga mumpulira nwana na banka kuba banka zexploitinze eggwanga lyaffe limalawo